Mukama mulungi era njagala okwebaza Katonda nti tuli wano olunaku olwaleero nga tuli balamu kyekisinga obukulu ate obulamu buva eri Katonda. Njagala okwebaza buli omu yenna atambudde nange olunaku olwaleero media personalities kubanga ebiseera ebisinga amaloboozi ge tulina gatuyambibwako abantu nga mmwe aba media era nga bwe tuzze wano njagala okubasaba take this message out there for the good of these children. Era saba yenna ali alaba vidiyo eno odduukirire abaana bano bayinza obutabeera bano naye mu community yo kubanga nze ndowooza ffe be balina bwe tutavaayo ne tubayamba tuveeyo tubayambe kubanga bwe tutabadduukirire teri ajja baddu. Nina moto yange egamba nti we rise by lifting each other. Buli we tukwatira awamu tugenda wala. N'olw'ensonga eyo nebaza kampani gye nkola nayo ya Lato. They have given me amata gano ge mulaba baana be tulimu baana bato era amata kintu kirungi nnyo for the kids okubazaamu amaanyi n'okubawa ebigimusa. Nebaza management yange manager Roger okubanga banzikiririzaamu byenjagala okukola. Olunaku olwaleero nsazeewo nkikole under the foundation because kyempuliramu emirembe byonna tubikola naye ekintu ky'okuba n'obuntu kyekikulu era y'ensonga lwaki tubaawo nga tuli balamu. So mwebale with these children era nnyongera okubasaba tibambi reach out n'ekitono kyonna ky'obasobodde to them or to the nearby bonna bakuli okumpi. Thank you so much Father. Father mwenna ab'ekifo kino, the brothers, I was so touched when I went out there okulaba gye basula nti bisaana omuntu alina omutima omugumu. What I know abantu abakola ekintu kino they are not paid to do this job. Kwagala kwa Katonda n'omutima gwabwe okusalawo okudedicating obulamu bwabwe eri abaana bano. So mwebale nnyo the brothers. Nina abavubuka abato bendabye wano. I've met the guys. Bandibadde obulamu bali ku TikTok oba social media like him, but they chose to come here. They were serving abaana bano. Thank you so much. Era nsaba take on that spirit. Kubanga obulamu bwaddala wano we buli byonna tubikola naye remember there is heaven. There is life after this. So thank you so much once again Mr. Pasco and all the brothers of this place. Tuli Busega bannange. If you want to reach out to these kids, kubanga nzize wano but it's not going to be the last time. I want to come back. Tulabye dormitories zaabwe. They need mattresses, they need mosquito nets, they need bed covers. So tulina olugendo lungi luwanvu. So anabasobodde okunkwatirangako I'll be very happy because this is something I'd love to continue doing for the good of the community. Kyempuliramu emirembe ate nkimanyi nti ne Mukama bino byayagala. So kyonna kyoba osobodde okufuna, remember a giving hand, a giving heart efuna nnyo. So let's be together, tutambulire wamu, twekwatireko. Thank you so much. Thank you. God bless you. Thank you. 3, 2, 1. Merry Christmas.
It has this salt and light, sycorax. Ninayo products from Lazo. That's a company called Nayo. But what they prices and download. I don't know. From the bottom of my heart to celebrate Christmas with you guys. I know they are not